Jebaleko Minista Yasin. Abaana tuli wana abana Uganda ndowooza bano abaana bonna balaba. Oyo ndowooza omumanyi Akelo Helena ffe boolaba zino esaawa tuba twebaseeko naye tetunneebaka. Olubuto lumuluma ali mu kusesema ate asesemeramu n'omusaayi. Tetumanyi kyakukola okugulu kuzimbye kulina akatuli kati akavulula amasira. Wono omulala gwolaba bakamuleeta oyo omulaba bakamuleeta kati. Naye bamulese yenna azimbye bamukubye empi omutwe gumuluma ndowooza omulaba. Babadde bamutwala mu balalu nga bamutwala musibira mu balalu. Ffe twegayiridde n'abasirikale bamuleeta ne tubagamba si mulalu. Ne twegayirira abadde wano kubanga tuluddewo tusaba obuyambi tewali. Tugezezaako embasi okwogera nabo patulimba bulimbi. Tugezezaako buli kimu kiganye. Oyo gwolaba ndowooza omulaba face omulaba amaaso yenna azimbye bamukubye bamukuludde ndowooza olaba engoye okwo kumukulula kuki ku kolansi. Naye mukama wange tusaba buyambi wabula tugenda okutegeka nti tuve Uganda tujje tukole nga twagala sente. We need improvement in our lives, but wetuba nga tutusiza ne tugamba akiganye kiba kiganye. Even us we don't want to play in our lives. If we really ask for help, so we need help. If you can't help us, you told us that you come and visit Akelo and take her to hospital, which you never did. They are here suffering, we are here suffering. Me too, I feel pain in my chest. I cried for you. For me, you never even open my messages. But for me, I know I have God. But help us and help these girls. Help us. If you see the way they suffer, they do suffer, my dear. You see them? Helena, do you see her? Olaba oyo babadde bamutwala mu kkomera kati ery'abasibe. Omusirikale amukubye empi ndowooza omulaba bwazimbye amaaso. Bosi we yamuwadde eddagala. Bwe yamuwadde eddagala lye yamuwadde we yamaze oddimuwa yatandikidde okufeitinga n'amuddusa mu ddwaliro n'amusuula eyo. Bwe yamusuddeyo abapoliisi gye bamugye nga bamukulula batyo. Abadde nga addako engulu mu mmotoka gy'abaddemu bamuwadde empi. Ndowooza olaba n'amannyo gonna gavaamu omusaayi n'emimwa ne bwenjikulaga gijjo ogiraba gyatise gyonna musaayi. Nkulaza olugoye ndowooza olulaba ebinungulo ebikululo. Emikono gyonna ogiraba gizimbye. Leeta emikono gyo. Ogiraba egyo emikono bwe gizimbye engalo oziraba. Kumukuba olaba. Kumukuba. Naye munnaffe naffe tuli baana b'abantu ate tuli bana Uganda. If you are there to help us, please, we need your help.